okusinziira ku bigenda mu maaso tulaba oyo ye Oweekitiibwa Muliika eyaliko Katikkiro wa Buganda avuddeyo okwogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda naddala ez'ebyobufuzi ezifuuse nnamulanda ng'amabeere g'embwa. Ensonga ya Mpuuga nsamba eremedde mu mawulire. Bangi beebuuza nti kigendererwa ki ekiri emabega wa kino. Tetuganye bayinza okuba nti waliwo obutakkaanya bwaliwo mu kibiina. Lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga zino kasita yamala oziteeka mu public? Lwaki Mpuuga afuukidde ddala ekintu ekirala? Lwaki atandise okukuba ekibiina kya National Unity Platform ng'alinga nti si kyabaddemu ebbanga lyonna? Bano basazeewo okusisinkana Muliika okumubuuza ku nsonga zino nga bamubuuza ye ng'omusajja Omuganda ate omusajja omukulu amanyi ku byobufuzi azoogerako ki? Wabula agambye kimu nti ensonga zino bazisigamizza nnyo ku Buganda kubanga Mpuuga bw'abuuzibwa ensonga ezo yeesigama nti nze Buganda eyantendeka ebyobufuzi. Nga yeebuuza nti Buganda bwe kutendeka ebyobufuzi kitegeeza nti otandika ate okukumpanya ensimbi y'omuwi w'omusolo? Oba Buganda bwe yakutendeka ebyobufuzi kitegeeza nti tolina kutambulira wansi w'amateeka agafuga ekibiina ekikutwala? Wamma nno ensonga buli muntu azeewuunya lulwe kubanga ye mwami Mpuuga yabadde alowooza nti ali waggulu w'amateeka g'ekibiina ki National Unity Platform. Hajji Ssettuba omusomi w'eddwamu okujjukiza oba ng'olina ebikusoomooza oba ng'olina ebikusimazeeko emirembe, sooka okubire ku Hajji Ssettuba omusomi w'eddwa omutegeeza ensonga zo agenda zikolerako. Olina essimu kw'osobola okumufunira eri 0703 39 25. Hajji Ssettuba omusomi w'eddwa. Ekyo siri mwonyi datu oli yaŋŋambye nemuga nti abanajja bajja ku ssaawa kakati tuli mu mmeka ssaawa zazisewo bane baggalewo awo kati Oweekitiibwa ensonga ezigenda mu maaso ensonga baziyingizzaamu Buganda naye nga zatandikira mu ssente. Uganda bagiyingizzaamu bati Mpuuga agamba Kyagulanyi abavubuka batambula nabo bayisa amaaso mu bukulembeze bw'Obwakabaka. Era ensonga lwaki ye bulijjo takkaanya na pulezidenti we yadde ng'ekibiina kibaddemu. Kyokka nga bamubuuza bya ssente miliyoni 5. Naye ne twebuuza n'okwebuuza bino ebyobufuzi Oweekitiibwa obadde obirabira bbali nga bwe tubiriimu. Olowooza ensonga eno ekwatiddwa bulungi obutakkaanya bw'abalekawo? byendabye era bye mmanyi nsomye mu mawulire oba kubiwulira ku mbeera ekivanyi badde nsaba okiwansonga mwalimu okuleetera leeterumu bw'oba ogenderimu waliwo n'ekirala mukulu Nobert n'okyafuga transition nga senior citizen badde nsaba nakyo kiri akutingeko. Mawo yagenda n'akosituwanibone naye nebakwatagana avuga kibayita transition okulaba mukulembeze Museveni awaayo obuyinza mu mirembe nakyo nsaba nakyo kiri akutingeko. kye nabasoose okugaana saagala kwansalinga waadi nazze nga nina ekintu kimu kye baŋŋambye okwogerako kye nalowoozezaako naye nkugamba nti onombuuza ebyo ebibiina by'obufuzi engeri gye mubirwanirira nange mmanyize tekina kyemmanyi ekyobufuzi kyanjawulo nnyo nabyo negenda bwebiriwo. Kakati bwe naayogera bwetyo mawona baavuga eri nti banvumye ne gundi agambe lwanze sirowooza nti tulina ebibiina by'obufuzi tunimba gambe bino byendaba byonna zeya political clubs mujoyininga ebiviidiyo era kyemuva mufuna n'ebizibu kubanga indiviidiyo bwawabako katono ng'oyomba n'oyo. Nze political club gyemmanyi eba ndala political party gyemmanyi zino ndaba bulabi political clubs zemulimu ate nze mwampulidde nga nina gyeŋŋamba nti eno gyempagira kubanga gira clubs they are not political parties. Singa political party nandibadde nina wengwa mulimu Mawu yali mu DP kakati ng'oli ambuuzizza kati eDP yagirekayo negundi sibimanyi oba kiki ekyamutuusa.
ekituufu kiri bwe kiti nze nandyagadde kwogera lwaki nakkiriza okwogera ku kyanyuuku nalabyeyo ebintu ebitunyirwa kubanga mu Buganda mwagenda ne muleetamu ekizibu mugamba nti bano ba bibiina bya bufuzi nze sikkiriziganya na muntu mufuzi mu Buganda sifugibwa kalukya yange eya Buganda tefugibwa tubeera n'abakulembeze ne Kabaka tanfuga annamulabuki kubanga ye bw'alamula awuliriza by'eŋŋamba ebibi abikyawa ebirungi abitwala ayagaliza akupanga buli lwegitalinanka akubuulirira byonna bye biri mu kigambo kugira ki okulembeze mu Buganda twali tetufugibwanga tufuga bisolo era mu Buganda oyinza okuŋŋamba ne muŋŋa nti navumya abakulembeze tumanya nti omuntu yenna kasitafuga taba nagogo waga nti yaawe ebisaaniiko bwe yeetooloola ebyasamba bisamba tamanya lwaki byakulemye okugira ki okugjawo naye akulembera asooka kubuuza twagambye ebisaaniiko bizeewo kiki ekyabaddewo ogamba nti bw'ogenze bwabaddewo mukoddomi wazze wano ate nga bwe naafuumuula enfuufu ojja kugira ki namanya yesu ojja kwerawo oba nooga nti mbadde nkyalya kikaddo kyange ekimalewo naye bino oli akuba buki okuli era nze ndowooza bw'oba oyagala n'okulaba gavumenti ezitalina bukulembeze amagye ne bino byonna ebyo intelligence service ebisinga okutwala ssente okusinga n'education naki n'ebirala kubanga ekintu kibayinza okukuba bukubi tewali kubuuza kati nga mu Uganda mulaba tulina ne drone siwulirangayo abamawulire bemubuuza ani yaleeta drone eyo tetwakula tumanyi nti omuntu bebaba banankwata ondeetera samoni omusirikale ajja ne waalanti emukkirizibwa ate nambuulira n'abawaka n'ababuulira mutwala jingi ekira road kubanga tulowooza tayinza naga nti naziza tulowooza alina bino ne bino byamanyi kiki nenyeni izo nebuza abagizi bafolowinga naye kakati mulaba tunonerwa mu drone buli nali ndowooza nti abantu baveeyo waliwo kiraasi okufuga nga bano tebamanyi nejjolo ne bakuta owakisekwa bakkiriza nti drone yabadde yaabwe ekitegeeza gavumenti n'abalala ababi bamanyi drone gyezigira ki ezigwa sobagere kakati ebyo bitwandibadde naye nze naate njagala kiri kuyita bukiri tesinga eyo tugiyitemu tulabe ekirungi n'ekibi nga bwe mba ntegeera so singa ebintu byanditegeeza okusooka nalaba nga ekyaleeta omutawaana kate abamu bagiyingira tebamanyi mulamwa gwayo weba yalina omulamwa akyedde yeetegeeza omulamwa gwayo bweguliwa bwekuba nga gwempulira bulijjo nti gwakuggyako abakulembeze alufu era guteekwa okuba nga gunyonyezwa bulungi lwaki tumuggyako kiki ekisobyo kyakikoze ubona ogenda mu bugundi ekyo kiki kyonookola kakati ekyo bwe bamala okukuwa paketi nendowooza nti ebuga ye ngeyagenda okunyonyinga yali amanyirira Uganda kakati bwe bagenda ku ebyo ye n'alondebwa n'afuuka member of parliament kuba ekinnuma zino institution of parliament kuba gavumenti ebeeramu ebitongole ebikulu bimeka birina kituyita executive ye president n'abantu betumukkiriza bamanyi okukolagana nabo nga baminisita omulimu gwabwe kukolera wamu era buli lwolaba nga minisita ayogedde kirala n'oli n'ayogera kirala n'oli n'ayogera kirala naye nga tebakolera wamu eba tekyali executive nammwe mwennyini musobola okusalawo oba kati tulina executive oba tetulina omu n'agamba kino omulala n'agamba kino oba tekyali ekyokubiri bwe tuba nga tulina palamenti ebeerawo okukiikirira abantu abatayingira mu executive okusobola okulaba nga balabirira executive ekola abantu bye baagala so bye batagira bye bataagala okuba olaba nti tulonda ababaka batukiikirire baba bakiise nga bakiikirira miliyoni zino ezasigadde ebweru okukiika eri
n'olwekyo bwe bagenda basobole okuwabula executive bwega nti bino etteeka ndireeta yaga nti naye yinza okutonyiga wano newalimulongoosa mpooti oba waliwo esirigiza twafunye nga tezaali mu bajeti nga naye ekikumi kino kyetwafunye abiri katugongere ku ssomero bino ekumi gyoba oteeka egindi nalino bweki ekyo kyendowooza bino bigwe mulimu gwaki gwa paalimenti n'olwekyo paalimenti nayo bw'eba nga si bakiise ng'erimu bubeezi focus era olumu neeraliikirira omuntu omu bweraga nti mujjanga mu state house oba mu kyankwanzi eri ne mwebaka mu paalimenti ekyo nze kyankanga kubanga kibakuba ku baali ku myaka gyange abaali babitegeera nja kuyomba naye ngamba oba oŋŋambye nti sirina bwongo olunanona ki mu paalimenti kubanga bwe neebaka mu paalimenti ze ne nvootinga buvootinga mba bwa mugaso eri abantu abanonda era kiki ekintu ekyokuyita kubanga mba mukiise okiikirira baki bantu obasalirewo kubanga bonna miliyoni 5 tezisobola kujja mu gundi paalimenti yaffenna lwakuba nti tetusobola kujyamu miliyoni 5 kituva tulondayo abalala abanaagira ki okukiikirira era ndoza kyekigambo kukiira kati ekyo mwami Mpuuga bw'abanga ddala bwe yagenda eri bwe kyali paalimenti ekikungi kyayo bweteesa ebiteeso biwandiikibwa amateeka gaayo gamanyi bw'obanga watiise n'osanga nga baakuterekeddeyo miliyoni 5 olw'okukola omulimu obulungi nsimugaana zandiyandiziridde naye ng'ayandaze mu kawaayiro gundi n'akatundu gundi era mu kusinziira mu kino kyebaavudde bampaki akasimu n'olwekyo Mpuuga yalina omulimu okujja okutunnyonnyola ffe abatatuulayo so si ffe okumuteebereza obuki obuteebereza era abaanyiize ng'abagambye nti nafunye akasimu nabo bayinza okuba batuufu kuba beeraliikiriza ssente z'omuwi w'omusolo bwezityo bwe zinaagenda eggulo nabaddeko NTV muŋambye waliwo NTV mwatulaze n'essomero eriri obubi ennyo ate nga lyetaaga miliyoni ng'anatuuka okutereeza akazimbe kali abaana baleme kusomerawo weeweeba abaana alina okukaayanaga kiki kye nafunye kino oli atwale 5 bw'omu bwati ng'ate musasula omusaala kubanga era bw'osasula omusaala gwe bamuwa n'alawensezi era bwaziba nga zabadde alawensi ye bwe kiba nga tteeka gyeriri kyate buli amalebera leader of opposition akola obulungi asasulwa nakyakinyonyola ate kiyinza okuba nga bakiyiyiza kati ne bagamba nti tugenza okulaba luli tubadde tetufa ku bantu baffe okubakuuma obulungi tukitaddewo naye ateeka okulaga etteeka eryazze lyayise lyamaze okuteekebwako omukono erigenda naye ate bwe kibeera nga ssente baziwa buwi muntu omu bwati ekyo kitegeeza waliwo ekisobo ozannyira ku ssente z'abawi baaki omusolo lwaki ofuna bwo nga tewaliwo na nsonga zinyonyoddwa mu bwe nalinga nkola nga nze nabeera nnyo mu human resource nga tugaba bonasi mu mirimu naye oseekawo n'oga nti mu kampuni omuntu bw'akola bwati ne bwati ne bwati ne tuyitamu n'akawuntanti n'akakasa n'egundi n'akakasa tukuwa enkomerero y'omwaka bonasi niwe bwe kiteekwa okuba oteekwa n'okuba ani yagenda n'abalirira bonasi eyo era n'alyoka agiyisa ebyo byonna mwami Mpuuga yalina okubinnyonnyola bwe bano abalala tebatuula mu kinankati kakati bali okunyiiga ekyo kya buntu kubanga banyiiga lwakulaba nga ssente ziriyo ezimaze gagira ki Mpuuga bw'aba n'abannyonnyola ne bamatira bajja kukitegeera naye ndo bwe biba nga bibiina bya bufuzi ne mufuna omunaabasobeza yeetwa kakati awo wekijjira enuupu talinaamu kuloozi mu mateeka muli ng'ayinza kuyita Mpuuga ne bamuteeka mu kakomiti kaabwe akajjawo ebitawaana nga byazeewo era ne babimalawo oba oliawo nga naffe abasinga obungi tetubiwulidde kikyebuuzibwa naye ng'obutuufu bw'okukaayanira ensonga bo bagirina kubanga bwe bawulira balina okwanguwako okubogoka ekyo kyandibadde
n'olwekyo bwe kiba nga tekyabaddewo kati pate yenkubira omulanga n'eggulu era ndowooza nabyogedde kwenitiddemu nebankwadde ebimu tebyatuuse batuule banoonye ensonga eyavuddeko ekyo bakkaanye tekirina buzibu kintu kyenabadde ndabye mu mawulire naye kakati bali waŋŋambye nti bayingizaamu Buganda saategedde ate lwaki eyingiramu kubanga oyinza n'okuga nti ne neiba wange olumu yamu eyo si hiyase tusooka tuyinza okugenda mu ekyo kakati Buganda nziwe Buganda nange nandibadde nina ekirowoozo nze navumye Mpuuga nti walidde sente kuba saayi sinayogera ng'Omuganda era singa Omuganda sinamanya kibi kyeyakoze kuba yagenderayo nga wano wabula ng'Omuganda nakkiriza Nuupu abajjalwagira ne bagiwagira NRM bagiwagira abajjukira baki bwe mugenda eri mbasuubira okukola ekyo era kyenvudde ngamba nti Bobi Wine aba mutuufu okaayana ng'awulidde waliwo emiliyoni 5 ezitategeerekeka yaba mutuufu wabula kati Mpuuga yalina omulimu ogw'okumunnyonnyola bategeereganye bakkaanye bamanye ekyabaddewo bw'aba nga yasobezza Mpuuga manye ennaku zino n'emmesezi zaagenda ne zisibuwala bulijjo ejja neeruma ebinyeebwa by'omu kutiya naye luno gwe wokisiikako n'ossa ku kamasu naye nti kandye kino kisiike akamasu ne kagira ekajjukulu n'oli awo yasiika emiliyoni 5 n'abiteeka Mpuuga n'abigwamu kakati ekiba kibiriwo nti 5 ebyo byewagenza okugwamu byabadde bituufu ekyakamasu tekakubye ku mutwe kubaako akamasu kakubira ddala mutwe n'ofo tuula tubijjewo tubimalirize eriyo ekirala kyemulaba ekyamaanyi mu kwewozaako kwe Mpuuga alaga nti obuzibu tebuli ku ssente zino zokka naye ekibiina kibaddemu emigozoobano mingi simanyi abaana tebawa abakulembeze banenekitibwa ate ye tajja sirika nga bayisaamu amaaso abakulembeze naye ekibiina yakiyingira before 2021 akibaddemu emyaka emirala 2 kyemudde nkugamba kyamutawaana ye bwe yagenda mu kibiina kyatategeera kuba naye omusango gwamusooka yagendayo ng'amanya idologi y'ekibiina ne be yali beegatta nabo bw'aba yagendayo nga teyabitegeera gasi musango okuyingira ekibiina naye ebibiina bibaako n'amakubo ti bwe tutakkiriziganya kukola bwenti kitwali era n'abeera ng'alina kutu naye waliwo okwekwasa kubanga oyinza okubulwa ensonga ne weekwasa ensonga erikulu bali eyabalandusa ya ssente ziri emiliyoni 5 oba eriyo mwe bye mwawulira ebirala nga bisaabimba mumbuulira naye bwe baba nga baalandukira ku miliyoni 5 baali batuufu be bawa omusolo era be baagala okukakasa nti omusolo guteekebwa awateekwa okugendera ne gavumenti ogiraba bulijjo bagitakula malwaliro mekiibi nankani kati bwe tulwala mulabye nnyo kubanga mwanze emyaka gyenjogera mwenna muli bato wano bwe twalwalanga ekizibu kyaffe si ddwaliro omusawo yabangayo eddagala nga lyeri ekitanda nga gyekiri emmere nga gyeri n'engoye ne bw'oba oddugala otya engoye ennyonjo gyeziri ate nga teweetaaga namujjanjabi wabula bajja kuzikulabako bulabi ne bakusiibula oluvannyuma ne bakunona n'oddayo eka n'olwekyo obuzibu bwali kutuuka mu ddwaliro so si buyali ate nga nabwo obuzibu tetwabulina buli wantu w'olimu naawe walinga bwemba ndi wano nga waliwo ne baasi nga mmanya nti ku ssaawa bwezi teriyo ne baasi egenda eta negenda gindi etuuka wali gindi neteekawo era nentuukawo ku ssaawa n'olwekyo ennaku zino mulaba ebyo tebikyaliwo ndowooza mwe mubonyaabona naye lwaki kubanga bano abagenda okukiika eri ne babissaako mwoyo ate ne bassa ku bonasi mu mwoyo ekyo obadde oba kyekizibu kuba simanyi oba yali bonasi nekubanga tanambuya naye bwe nasomye mu monita waliwo yesu Profesa Ogola ndowooza mwamusomye nammwe ate mwe mubalina ye yagambye nti ye yaleeta n'etteeka erya paalimenti okwetongera okuba ne komisona
ey'omukaaga naga nti ekyagendererwa buli baali bajoogebwa nnyo minisita wa defense bwe baagalanga bammemba ba paalimenti okugenda okumanya emulago sente ze twawaayo zaatuukayo ne bamusaba sente ng'ayinza okubaga kaakati tewali so nga azibikira biri butalabibwa baba bateekawo etteeka ne paalimenti efune omutemu ogwayo oguyisibwa mu bajeti ebintu ng'ebyo ogamba buga nti kati abamemba ba paalimenti gundi agenda kulaba kintu kiri gundi agenda kumanya na sente weezi ekyo nalabye nga kirungi ate yagambye nti muyaabwe etteeka temuliimu kawaa individio kakati kyova olaba nti Mpuuga yalina okuleeta okusooka okutumatiza nti yalina akawaayiro mwe yasinziira okufuna sente ezo. Wakitiibwa ekibiina ky'ennusu kyo kyagamba nti kyayogera n'Empuuga n'akkiriza nti sente yazitwala era ne yeetonda ne kimuwa ebyokusalawo bisatu sente azizzeeyo ekisooka ekyokubiri yeetondere bannayuganda oba si kyekyo bw'aba aganye ekyokusatu adde ebbali Mpuuga n'ayanukula n'agaana okudda ebbali. Nze simanyi oba yagaana kubanga buli omu wulira muwulire. Yayanukula Wanuupu bwe yagambye ate Mpuuga ye n'agamba nti nedda. N'agamba ye tajja kudda bbali kubanga ssente yazifuna mu makubo matuufu agenda nakufuna instalment esooka. Kati ne twebuuza Oweekitiibwa nti bwe baba nga baatuuka ku butakkaanya ekyo kiki kye balina okukola kati okutabagana ekibiina kino? Mu kibiina mwandibaddemu kakiloozi akagamba nti bwe tutuuka awantu ne tubanga ebirowoozo tebikwatagana tugamba bakidde awo n'oli n'atulamula. Olaba ne bwe gaba maka oluusi muyinza okuba nga muli mwami na mukyala naye bwe mulaba nga temutegeeragana nnyo muyinza okugamba nti katugende tunona omusosolooti oba gundi oli ajja atutawulira. Si kye kyandisinze n'olwekyo kyenavudde ngamba nti naye ne mu bibiina naye naawaka waliwo era kyova olaba nti Abaganda bo baamanya n'okumanya nti bamubeera omukyala n'omwami awaka ku mafumbiro gali ge twalinanga ne bwemunyiiga n'onyiiga mukyala omusajja n'oyagala oba okuba omukyala n'abuuka amasiga n'adda enkoto bw'omukubako oluyine bw'aba yakujooze gusinga kubanga yagenze mu bafa ki kusuula. N'olwekyo n'ebibiina biteekwa okuba ne mashinale okusooka tugatta obwongo obutafaanana kubanga Katonda yali mwegendereza nnyo bwe yamala okukola ensi eno n'anoonya n'agirabirira kwe kutonda Adamu. Bwe yatonda Adamu n'amugamba Adamu n'atagala guno muti eri nsolo bino bigundi naye ng'alaba tamala naye Katonda n'amatira nti tasobola. Naye yalina saayansi akola Adamu owookubiri. Wali weebuuziza lwaki teyamukola ate n'addira oli Adamu bwe yakoze n'amuggyamu olubirizi n'aggyamu omuntu. Bwe yamala okumuggyamu byonna ne bifaanana omusaayi bifaanana ennyama efaanana ebirya by'emmere y'emu obwongo tebwali bumu. Lwaki yayawula? Yayagala abantu abajja okuteesanga bakkaanye. N'olwekyo kye tuliko kye tukola ne wano kiviira ddala eyo amabega era kyova olaba mu Buganda singa sesitimu y'e Buganda eno piramidi yaffe ng'obadde ogitunuddemu tewaliiwo wataliiwo reconciliation. Ne bw'oba ani ne bw'oba ani tulina n'olugero lugamba nti eryatawa obukwanga ne kabaka wavuga Kibaale. Kibaale atuuka ddi okumuwabula mukimanyi? Kibaale y'aba alabirira kabaka eby'omunda eri naye olumu aneneŋŋana ne bannasaza ne bakabiite ne baanyawo naye ne babimalira era n'avugira ekyo teri atalamulwa ne kabaka alamulwani Kibaale. Kakati mwe lwaki temwagala kulamulwa? Abana alemagana okutabagana Oweekitiibwa ekibiina kisigalawo balina kikola mu bbanga. Ekibiina zimanyi oba kiriwo ku lwa Mpuuga yekka oba ku lwa ekibiina kirina mashinale ate mashinale ekubuulira bw'oyingira ne bw'ogira ki ne bw'ovaamu. Ebyo tebiriiwo bibalemagana bagenda mu kkooti. Kyekituteesamye mulaba abambalaga wiigi abo singa baba beesimbu nga tebakola misomo ate tebamala kukuba eno n'eri naye ekibambazaga wiigi abo ogendeyo omubuulire ensonga zino yakusalirawo. Oweekitiibwa eriyo abalowooza nti
bannaffe bali abaava mu ssuubi batandikawo deep block batabangudde ebibiina wano mu Uganda. Mpuuga ono okuguguba banne bakuwagira, banne bwe bava mu ssuubi bakuwagira ate nga bonna kati bali mu kibiina kya saagala kunoonyereza buntu obulindi viidiyo nakugambye ekibiina ky'obufuzi nga kitandika kiba na ideology oba waliko mu ssuubi oba waliko kibojoyininga nkusuubira ku supporting ideology ne constitution gyenkoze eteekwa okuba nga mukolera kakati ate biri ebyoga nti gundi yaŋŋamba ebyo bibanga bwolaba naye ne mumaka bibaayo naga nti ate nawulidde ne ku muliraano waliwo yagambye ekyowulira nga oli bwakuvuma ekyo oba mutuufu ekibiina kiteekwa okuba ne mashinari etereeza ebintu ebyo binaayongera okulanda tibiyinza kulanda kubanga bwe mutanga babibuulira mwe mukola ebibiina abantu mumaze okutegeera Mpuuga okumuga nti tubuulire kino tusaleku omuga nti ava mweno bagenda wano Bobi Wine osobozza bwayo ate waliwo birandira yo lwakuba biranda kubanga tuli mu ŋŋambo era bw'owulidde kati gwe wali ayinza okubuulira nti owaisuubi ye yagamba kino alina obukakafu oba biyinza n'okuba nga yabyogera ye tulina obukakafu nze nyime wano njogere ku muntu oba wa DP nga kyoŋŋambye nti Mawu yagenda mu NRM ate n'agamba nti agenda kwanguyako oli atandika okukyusa obukulembeze oba kituufu nze simanyi kubanga ninze kulaba kiyayogera era simanyi oba ayogera naye oba n'obukulembeze anaabuzaayo 26 nga bugira ki nga tulaba nga yagambye mugende mulonde nze sijja kuba simanyi naye kati ebyo ziba zifuuse eŋŋambo kasite tugenda mu ebyo tunagenda kugenda ku nsonga ey'enjawulo ku Buganda taata Katikkiro ensonga ezigenda mu maaso oluvannyuma lw'omutaka ezabaddewo ne poliisi n'efulumya n'egamba nti waliwo obukadde 10 anaayambako okukwata omukulu oli ku nsonga zino eziri mu kika kyaffe ekyendiga ebigenda mu maaso nga bw'obiraba ki kyoyinza okwogerako ku nsonga eyo sina kyenyinza kwongerako kuba bye nawulirako byagamba waliwo abamu baawaaba nti abadde omutaka nabawaabe ewakiseko abadde omutaka tabadde mutuufu ate Buganda yateekawo kooti eramula nebagenda ewakisekwa neegiraki yeramula kyenazeeyo okuwulira nti omutaka bw'atamatira mu nsala ya Kisekwa yajulira ewaani ewa Kabaka badde sinawulira nsala ya Kabaka n'olwaleero emisango tono ne bamutta oba bamusse bandiga basi bandiga abayinza okuba nga balina amannya agafaanana ag'emigoba kubanga abantu bawana nze oli okweyita Sserunkuuma nga tunamumanya tannalanya simanyi oba ddalanya Sserunkuuma ekyo nakyo kiri awo ekyokubiri bataddeko n'omulala omutaka nekiwulidde ajjako nze kyemmanyi nti omulundi guno nandi Katikkiro yafunye obukulu bungi kubanga Katikkiro sigula oteekako abataka era sigubambula abataka layini namba kyetuva tulayira Muliika mutabani wa Gundi va mu nnyumba ya Gundi yo nnyumba mutabani wa Gundi eyo ennyumba mwenva abazaala kitange ne basenga lwe lujja mwenva abazaala abo ne bakolera obunyiriri abazaala abo ne bankolera omutuba abankolera omutuma abazaala ne bankolera essiga nentuuka ku ssiga nentuuka kasolya Ssaabasajja ye Ssaabataka ye ssentebe w'abataka bonna kakati simanyi oba nga Ssaabataka yakoze obugwe ebyo tebimbuuza Ssaabadde nze kuba nandibadde nsuubira kino okutugamba kubanga webanga ne Kisekwa yali asazeewo nti nsobole
tetuyinza kubanga twataddeko ensobolo oba tetwataddeko nzisidi saagala kunkootinga kweri kubanga byabadde birala nnyo era bwe bityo bigenda eyo ye Buganda ojja oba oyagala njagala okomewo wano nze nkuyigirize ayirako eya Buganda yonna obitegeeza Oweekitiibwa kweki kyennyini kutema erikozesebwa ery'emmundu emmundu oli buli lwagikozesa abamuki era kyokutowulira nga gavumenti enoonya neteekawo ne miliyoni meka wata yatemudde afunani teri alina buyinza kutta munne okugjako amateeka ga Uganda ng'owoozezza mulamuzi yalina n'alagira nti engeri gye watta gundi naawe bakutte naye ate emirundi egisinga olaba nabo beegendereza batera kusiba buki sibi ne basiba mayisa kubanga okutta kibi twagenda mu Lungereza Oweekitiibwa twagala mbadde nsaba nga gwe omuntu omukulu era abaddewo kuwaneeno Uganda tugiraba wa mu biseera eby'omu maaso naddala mu by'obukulembeze kuba tulaba kati kirimu NRM balinga abaagala okuleeta muhoozi ajja asikire Museveni ebyo mba sisobola kugendayo lwa nsonga mu 1995 nali ndi memba wa lukiiko lw'e Buganda ne baakolera constitution ono ssemateeka aliwo eyaggwa okukola ffe tetwamatira ku ssemateeka oyo ng'olukiiko lwa Buganda ffenna awamu ne tuyisa ekiteeso nti ssemateeka akolebbwa temumweteekako bannayuganda si wammwe w'abantu buntu ni mwagenda mu maaso kakati bwe muba mwagenda mu maaso mwe mwandimbuulidde bubuulizi titwekoonye tukole tutya ensonga eyatuuze twawa ezaali kiriya ssemateeka teyakolebwa bamawanga agali mu Uganda yakolebwa bakiise abaava mu parliamentary constituencies ssemateeka takolebwa mukiise akolebwa mubaka amawanga gaali gakola Uganda gaali 15 naye oba baagasangulawo ennaku zino ku paalimenti wali gaaliwo nga buli omu ogendawo buli ggwanga lyalina kuleeta mubaka so si mukiise mu luzungu buli ggwanga lyalina kuleeta delegate bw'otuula wano ndi Muganda oli mukyoli oli muteso munyankayi nemusooka mugamba twagala Uganda eyawamu temugaa nti yes tugyagala tutya tunaateekangawo gavumenti eyawakati emirimu gya gavumenti eyawakati gyegiriwo gye tunaagiwa kiki kye twesigaliza nibyo ne mubimala ne mulyoka mumanya kimugenze mwonna mukkiriziganiza naye tekyakolebwa n'olwekyo gwekyo kyoyagala kunzira musaagala kumanya ni kati oba mutuufu atali kubanga mwalabanga eyo sisitemu entuufu pozi kyenyinza okuwaako amagezi eki nti mu kifo ky'okulonda oba twababuulira nti nimujja kwetegereza constitution eyo bwe yakolebwa akakiiko akalondesa okulonda kuno okwa bulijjo tumuwulirako akakulibwa kati omukulu byamukama twakalaba nga bwe bakalonda omuntu omu ayinza okafuga mu kifo ky'okubeerako eggwanga ne tulaba n'ekyokubiri ne judicial service eronda abalamuzi commission nga naye engeri gye yakolebwa omuntu omu ayinza okgenda eri ne yeerondera balamuzi baanaagambanga nti bwe nkuleetera muliika ng'osiba mungi bwe nkuga nti musonyiwe ng'osonyiwa bw'obanga otagadde ng'ombuuza nga nkuwa sajjati ate ng'omulamuzi twali twetaaga yeesimbye butengerera buli omu n'annyonnyola n'asalawo buti esazi kyetwava tubagamba nti constitution tetwagiwagira naye mwenna teri yali awandiise n'aga nti Uganda yatuyamba n'etubuulya mulwanidde mu constitution mulwanidde mu parliament mukozi buli kimukola kyonna na bino byennyini bijja lwa constitution kubanga singa constitution yava wansi ekirala mu constitution mwalimu omuntu tayinza kutuukiriza kyatamanyi njagala ombuulire ne wano mu Buganda wokka ng'ogenze mu kyalo eri ewaffe Kitenda eri ayinza okubuulira kiroozi eri mu constitution agimanyi so nga yagambibwa ekyusibwe ne mu nnyimbi zaffe tugire ki tugimanyi kakati omuntu anaakuuma atya kyatamanyi era kyatagirako
talina na mubaka gwagamba nti gundi yeyankiikidde okukola constitution kamwebuuzeeko. Nolwekyo ebyo byonna byolaba bwe mulina okunoonya. Nze ndowooza nti bwe tuba twagadde kudda ku Uganda naye tunyumira twandironze bulungi ntugamba kati kozi tugenda mu 2016 bwe tuleka okulonda. Singa abakulembeze n'abantu mwenna mukkiriziganya kino kyekiteeso kyange tetwandigenze mu kulonda. Buli kitundu tulina ebitundu 4 mu Uganda. Kyandireese omubaka atya ne tulondayo n'abalina ku experience nga bano abaaliko abalamuzi bawambuza abo nga 3 ne tukola abantu 7 ne tubagamba mukole gavumenti ey'ekiseera, tubawe emyaka 2, tubawe n'emirimu emeka 2. Ogusooka nga bakolagana n'abaana abasiivu savanti mu buli minisitule, mulabirira ebintu by'eggwanga oba ddwaliro oba kisomero bigende mu maaso. Ogwokubiri muyite amawanga agaakola Uganda galeeta ababaka, tebaleeta badelegesi. Enjawulo ya wa delegate ne representative. Delegate bw'ateesa ne bw'aba amativu tasalawo nga tannaddayo kubuulira nnyini kintu yamutuma. N'olwekyo twetaaga babala kuteesa nodde Buganda nodde Teso nodde Ngikoti buli omu nakkiriza omulyoka mugamba nti kikole. Omukiise lwaki tulonda omukiise mu paalimenti? Kubanga yo fenna twamala okumanya constitution bweri bino ne bino byebikolebwa executive emirimu gyayo gyegino ne gundi gyegino. Naye olw'okuba era tutekwakasa nti bw'owa executive eyinza obutasobya kyova oteekawo paalimenti egiyambeko okugiwabula nga bwe twayogedde mu kusooka. Lwaki olwo obeera n'omukiise asalirawo eri naga bwe twasanze nga executive etagala mu kino twasazeewo bwekityo netugaa nti kale. Naye constitution seba ssemateeka akolebwa babaka ataateeka okufuna ratification. Buli muntu n'amweyagaliramu. Bwe tugamba nti omuti gwaffe ogwa Nakayima wano e Buganda tegujja kgenda mu central government nga gusigala nga tugulabirira. Tugaa nti kino kyetwegasseemu nti kino buli omu n'aba n'obuvunaanyizibwa. Era ndowooza kyemuza mulaba nnyo nti Oddo yagenda okunoonyereza yasanga nti ebitundu 67 ku 100 byayagala ffedde mu Uganda yonna. Ate mu Buganda n'asanga nga 97 baagala ffedde. Byaddawa. Yoyo ow'ekitiibwa Muliika atema ensonga z'eggwanga Uganda kutya Uganda bw'esobola okugenda mu maaso n'efuna obukulembeze obulungi. Abagamba nti singa mubadde musobola okukkiriziganya nga bannayuganda mwandyeteesezza 2026 ne muzira akalulu ne beerondamu bweronzi abakulu okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ne batuula ku mmeeza ne bateesa bwe tusobola okukolamu eggwanga mu maaso ne basooka baddamu okukola constitution mu butuufu bwayo n'oluvannyuma eggwanga ne liteeka akalulu akawamu akasobola okubeera ak'amazima n'obwenkanya. Was a bill, was it passed? Is it acceptable that whoever has been a leader of opposition gets a bonus?